main road. Zona ziba commercial. Kati then ino ne kubiringira estate. Namba 10 ina lukubo. Nsula Ben awereddwa ekyapa. Ali mu kwerobozaamu alonda wa wayagala. Agerere ku estate. Naye kibi kya namba 10. Nditosobola kugaziwa. In case neighbor atunga. Okujjako ngonera akuguzizza. Yengeri okaje osobola okugaziwa. Ekitali ku namba 16 nti neighbor asobola okubaagula n'akuguza. Ekitali ku namba 17 nti onabaagula n'akuguza. Ekitali ku namba 14 nti obaagu atunda. Kati nze usually wema nonda boundary. Naye tuba kubanga ku boundary yaffe za busonda bwobanga tolina architecture bulungi okuzimba ku kusonda. Namba 10 ndio buzibu wayo tojagaziwa. Ndi namba 10. Aka ni namba 10. Mchala kaunda alonze eno. Olemwa. Ndemwera ndio bili mokutuma. Oli atasula. Akolerawo. Kasula. Kasula teka. Mchala kaunda akolerawo. Kati namba 10. Ndinagenda abantu naba type namba ogezere namba 10. Namba 10 ngolaba ikizi 2 01. Dawani kunonya 2 01. Omukulu ali mu kulonda kyapa alonze ekyapa namba 10. Ekyapa kikino 201 17 kati yeno. Bannange dino siya kubwawo. Kolerawo. Siya genda Masaka nti ate ekyapa nakirekedde mukyalamba. Nange ninayo mukyalamba nje. Naye we Masaka. Waaw. Eyo yakasige mulekera. Bannange ensonga wetu bweyingidde. Kwano jange wanaba infocity tambudde nabo ebbanga. Mukama Katonda abaleeta buleesi samana gye abajja. Naye mba ndi awo nga Mukama abaleese mu bulamu bwange. Ekintu kyamaanyi nnyo. Ina ettaka embalala nze ge mulaba wano gambwako. Kati bino ebyapa bibiri ebitafaanagana. Mukadde akatono. Mu regions ez'enjawulo. Olw'ensonga eyo webazanyisi webalinyo webanyiga. Kimanyi nti nno kino ekikoze kijja ku mutima mutobe ya mutima. Ate nga nebyonkoledde ebisinga ne bino nabyo era bingi nnyo. Kakati nze bakwano bange obanga mukwano gw'okula nkwagala zihawusi kino omukwano gwange njagala kubeerewo nga nkuwadde ettaka era fibyo simanyi ttaka lyemnakamu kubanga buli wengula ettaka nga njagala gibeerako njagala beerawo ne bakwano bange kati nfunayo mukwano gwange nambeerako kati gwe mukwano gwange omu kugwe nonza okubeera naawe tuwagira naawe lati babatuuka bebale nnyo sooka otuweeyo obubaka tugende mu field kati ate alabe ettaka basebo ne banyabo tusimbula wano tugenda mu field essaawa eno njagala olisimbyeko oluyenje ogenda laba ettaka lyeno balisimbako egundi bagita batya olugo ebyokuva eri ne Buganda nolekawo ettaka lyo weebate tebigenda kukola naye bagizada infotrust okubeera nange mu buli mbeera yonna era byonna byembadde nzize nga mpitamu byembadde mulaba mwenna bibadde baganda bange wano nga banyulwa mu mutima kubula Mukama Katonda bwe yabizivuunusizza ne basalawo bankubagize okubagiza kati bali eyo beewambwa neyanza bali abalala beewambwa musanyufu ddala kyapa kyange nkiina amiina ekiruddeyo kibadde kyamangu tikiruddeeyo bibadde nkugambye mama empo tuwayo akagambo konna kyenjagala okugamba mwami Suna Beni nti ettaka kintu kya mugaso nnyo bw'oba okikwase bweppa kwate n'obwegendereza kikuume bulungi kirabire tobitwala nga bya lubalaato mbunterekerako awo nterekerako wali abantu bayize obuyaayi ate basobola okuba nga sibaya naye obulagajjavu obwo omuntu atuuka n'alowooza muno they are part of this and he deserve it so tumukulisa okuddamu okufuna ennyamba ye enyumba ye tumwagaliza okusetolinga mu mbaala waba asazeewo kiteekako omuntu
ffe weetuli omwokumujjako sigwa kale bannange kale amina amina neyanza era nga na bulijjo kino nkyogera mu ddiringanwa era nga bwe mbadde nzija nkola buli kaseera tinno twesige Info Trust ebbanga lyonna ng'era bwe bali nti nno bakoze omukululo gwabwe omulungi nga bwe tugulabyeko waliwo abantu b'oyogerera ddala mutuufu era osaanye obwogerere ddala mutuufu kiki kyemutumanyi Info Trust abantu bangi nnyo nze bendikomendinze abali ebulaaya luddawa naye siwulirangayo omuntu yena alina kyakomplaininga ebeka bakasente n'akasindika agenda okudda eno atuukira ku ttaka lye nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo bakoola mwena mikwano gyange abali mu diaspora ne bwoba ng'oli kuno wesige Info Trust ne bwoba ng'oyitiddemu nze nsobola okutuusaayo obubaka mangu ne buba nga butuuka mu ofiisi ekimu ne kitambulira ddala bulungi nnyo njagala tusinziire ku background zaabwe omukuulo gwe bazze bakola bwe tubatongerera naffe okusinziira okukolagana nabo nga tugenda mu maaso tujje mu Info Trust tugule ettaka ye sister otina kwakiri tumuteekeko ate dange tetuze babiri era kati omuntu kasita omuwerekera nawe oba n'obwannannyini oba muli babuloka ekirungi kisookera mu linnya lya muntu omu ayitawo omwaka nange nja kuba kweti amina Info Trust property consultants yes yetolodde ebitundu kale twolekere ku estate musobole okulondawo egundi mulabe ploti yammwe sista wange bagamita bupinde bitu yali mama wa bisabi natandika okukulekera namugendakyako ndimamula estate namukumalimumuli nsinje bisiti yali kubanga estate amanya kati ogenda kufuna wonyiga suuna samuwera kati ala kayingidde mu lubu lw'emikwano gyo ojja kufunawo omunyiga wano waali talabika suuna talabika nze suuna olumonyiiza njasi nsonyoze nti olimina mataka naye olumonyiiza neekulinda nga gwe gwe njagala nkulaleko bulabi kiggwe naye kasatu limu kati dinetaka ipya ilepa bilimu inawa tusidane kyusiza kusize manya gosanga kirimanya tujja kusawade ekikumi ky'okukyusa wadde hi eno wanyumira ddala mukwane mungi ekyapa mungalo webiti mu Info Trust webiti omukwano suuna tujjemukamidane nawe okulemezaamu abula mukazi gwe yo kamera shy tugende mu field